Moses Banja ku mazaalibwa ga Yesu Kristo ag'omwaka 2025 eri mmwe abakristaayo aba Martyrs Church Katwe. Ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. Luka essula 2 n'olunyiriri olw'14. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yazaalibwa mu Besirekemu eky'Obuyudaaya, bamalayika baatendereza Katonda era baalangirira emirembe mu nsi. Okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'azaalibwa bwe tujjukira mu biro ebifaanana bwe biti kwolesa emirembe gye twetaaga mu bulamu bwaffe ne mu ggwanga lyaffe okutwalira awamu. Kabaka ow'emirembe ng'atuuse tumwanirize kubanga ajja okutunaazaako ebibi byaffe n'okutuggyako ebyo byonna ebitumalako emirembe. Yesu azaalibwa mu nsi muno okutulokola mu bibi byaffe tusobole okubeera abalamu. Matayo essula esooka olunyiriri olwa 21. Nsaba weefumiitirize nnyo mu mutima gwo n'okwebuuza nti singa Yesu Kristo teyajja twandibaddewa era twandibadde tutya? Bwe tutegeera amakulu g'okujja kwa Yesu Kristo ng'atuzaalibwa gye tuli, kiba kitwetaagisa okuggulawo obulamu bwaffe ne tubumuwa ye abulokole nga tuyitira mu kwenenya ebibi byaffe. Pawulo kyava ategeeza mu bbaluwa ye gye yawandiikira Abagalatiya nti n'akomerwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu, si kubanga nate naye Kristo ye mulamu mu nze, era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne weewaayo ku lwange. Abagalatiya essula 2 olunyiriri olwa 20. Okujja kwa Yesu y'entandikwa y'obuweereza bwe ng'aweerayo ddala obulamu bwe gye tuli olw'okutununula mu bibi byaffe, kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda, ne baweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Rumi essula 3 olunyiriri olwa 23 n'olwa 24. Abooluganda, Yesu azaalibwa okwagala olw'ekisa okwa Katonda omulokozi waffe bwe byalabika, n'atulokola si lwa bikolwa bye twakola mu butuukirivu, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abajja. Tito essula 3 olunyiriri lw'okuna paka olw'omunaana. Yesu yava mu kitiibwa ekiri mu ggulu ne yeefiiriza byonna n'ajja mu nsi eno ejjudde ebibi, okwagala kwa Katonda kulyoke kulabikire mu ye. Katonda n'amuwaayo ng'ayita mu kuzaalibwa n'ajja gye tuli olw'okutuwonya, tuleme okubula naye tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Yokaana essula 3 olunyiriri lwa 16 paka ku 18. Okuzaalibwa kwa Yesu mawulire ga ssanyu n'okusuubira eri abantu bonna n'emirembe ku nsi. Amazaalibwa gano suubidde nnyo mu kuleeta n'okukuuma emirembe gye twetaaga ffenna naddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Mu kiseera kino eky'okulonda obukulembeze obujja naddala nga kampeyini zigenda mu maaso, kibe kusaba kwa buli omu tubeere mu mirembe, tulondere mu mirembe egyo amazaalibwa ga Mukama waffe gye yatuleetera, anti awamu ne Yesu
emirembe gyonna. Luka essula 2 olunyiriri lwa 14. Abooluganda mwonna, nga tujja kuza amazaalibwa g'omwaka guno, twolese okwagala kwatuleetera wamu n'ebikolwa ebyekisa eri buli omu. Tufuba nnyo okukoola erinnya erisinga amannya gonna mu mbeera zonna ze tuyitamu ezisoomooza, tulyoke tulokolebwe. Abaluumi essula 10 olunyiriri lwa 9 paka ku lwe 13. Abantu ba Katonda, twegayirira Katonda omuyinza wa byonna era ensuwa y'emirembe mu mwana we Yesu Kristo atuwe emirembe era atuwangulire byonna, nga tweteekateeka okulonda obukulembeze mu ggwanga era ne mu kkanisa yaffe. Twewale nnyo ebikolwa ebimalawo eddembe lyaffe ery'obuntu. Tukkirize nti Katonda y'aba alonda, era abo abanaalondebwa tukkirize mu mirembe nti bwe baba batukulembera mu bbanga erijja oba mu ggwanga lyaffe oba mu kkanisa. Kitukakatako ffenna okwenyigira mu kulonda obukulembeze obujja mu ggwanga lyaffe ne mu kkanisa ya Katonda, nga tulonda ababaka ba sinod ab'obulabirizi bwaffe. N'olwekyo ffenna twetabe mu kulonda kuno kwonna ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ne mu kkanisa okutwalira awamu. Abazadde mwonna, mbakubiriza nnyo okulabirira obulungi abaana baffe nga bali mu nnaku ez'okuwummula, era mufube nnyo n'okubayigiriza emirimu eginaabayamba mu bulamu bwabwe, naddala nga mubakubiriza okufuba okubeera n'ekigendererwa eky'okugasa gye babeera. Amaka gaffe galabirwe obulungi bulijjo nga gwolesa ekifaananyi eky'okuzaalibwa ka Mukama waffe. Mubeere nnyo bakozi so si bagayaavu. Abaluumi essula 12 olunyiriri lwa 11. Kubanga ensi eno eyagala nnyo abantu okuba abakozi lwe tunaafuna ekyo kye tunaakozesa okulabirira ab'omu nnyumba zaffe. Nga mmaliriza, nze ne maama omulabirizi Reverend Canon Professor Olivia Masaka Banja n'ab'omumaka gaffe twagaliza nnyo omukulembeze w'eggwanga lino, His Excellence Retired General Yoweri Kaguta Museveni, Maama Honorable Janet Kataha Museveni, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mulenga Mutebi II, Maama Nnaabagereka Sylvia Nagginda, abalangira n'abembejja Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ne Maama Margaret wamu n'abakulembeze bonna ab'eno mu ggwanga lyaffe n'ab'ebweru waalyo. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ne Maama Margaret, abalabirizi, abaawule, ababuulizi n'abantu ba Katonda bonna, amazaalibwa ga Mukama waffe ag'emirembe wamu n'okuyita mu nnaku enkulu ez'obuwanguzi. Mbaagaliza byonna ebisinga obulungi mu mwaka omujja ogujjudde emirembe n'essanyu. Mbayita mwenna okujja era n'okwetabira awamu okusaba kw'ekiro eky'okuyita mu mwaka nga tusinza, tugulumiza era n'okwebaza ennyo Katonda okutuyisa mu mwaka 2025 wamu n'okwaniriza emikisa gyonna Katonda waffe gy'atuleetera mu mwaka 2026. Tuteeseteese bulungi okusaba kuno n'ababuulizi ab'enjawulo n'okusaba okwegayirira Katonda atuwangulire byonna. Tunaabeerawo mu Cathedral Gardens nga bulijjo nga 31 December 2025. Mbaagaliza emirembe n'emikisa egiva eri Katonda Mukama, mbaagaliza emirembe n'emikisa egiva eri Katonda mu mwaka omujja. The Right Reverend Moses Banja, omulabirizi w'ennamirembe.